awo wennyini wetuli omulabi wange yakaneegattako ndi mu program yo My Journey program eŋŋanzi ekiyinza okuvunulwa nti olugendo lwange nga leero tukyaziza omwami Giovanni Luzinda ali mutulambulira bulungi oyinza okuba nga obadde omuwulira buwulizi onyumirwa ennyimba ze era omulaba naye nga tomanyi yavaawa afuuka atya ensonga afuuka atya emmunyeenye ye yaka era nawe gy'oyinza okwegomba n'ogamba I want to be like him atubuulidde ngeri gy'azzaatambula kati nno gwa eyakaneeyungako njagala omanye nti tutuuse wennyini we tubadde tusinga okwagala kati ayingira the New Eagles ayise auditions yazigwa ate mwami Lutaya n'amuyisaawo munnange nno n'atakomaawo n'amuwa n'ennyumba ey'okusulamu busaabala awo wennyini we tuli mwami Luzinda otuuse mu nnyumba ntuuse mu nnyumba ennyumba yali self contained nga mulimu ekiyigo ne tooyi naye nga room emu bannaaye ate nga nali edda nga nasabanga Katonda nti nze we mbanga ntandise okupangisa saba mbeere mu nnyumba nga tooyi eri munda ekiyigo kiri munda nga nzifumbira na munda saagala bansumbwa kuliko kashedi byonna nga nabisaba we byali we byajja munnange nemanya Katonda azzeemu essaala zange netandika okugenda nga ku Dabani ne tuyimbayimbanga ne batutraininga nenfuuka nampa oluyimba lwa mutamiivu bwe nampa oluyimba lwa mutamiivu nenyimba mwena oluyimba ne lukuba hit cause yali first gundi yange first take and it was a hit mutamiivu awo ku mutamiivu nenkuba mboseera nekuba hit mega hit nenkuba n'ennyimba ezaddakaawo Giovanni twagala tumanye wano w'oyitamu n'ogenda ebusala maama ali mu kyalo oyogera naye omugambe nti maama waŋŋambye ŋŋende ngezisa omukisa gwange nayiseemu amawulire gaali gatyawe essanyu lyali litya maama yasanyuka maama yasanyuka nnyo kati bwe namugamba ekyo nti munange nayiseemu maama era ndi bulungi bampadde ennyumba nage olimba nemugamba nze nafuuse star kati awo maama natandika okubeera nga afaayo nnyo gyendi amanye ndi kuki olina blanketi iki nampa blanket nangamba ojja kugiwako kime blanketi ojja kugiwako kime omufaliso nengenda nembifuna nembireeta netandika okusulangamu ennyumba kati nga buli kifa gyendi nga mukubira ekyokulya biki nansupportinga era mama wange yansupportinga nnyo kati nakola oluyimba munange seerabira wa gye nava nti maama yakola ki yampa oluyimba olwampisaawo munange nga wenakola oluyimba wenalujja mu studio okuuta yaŋŋamba oluyimba olugende wa Pademan ogyeyo oluyimba bonaalugjayo oluleete tulutwale ku radio tulye bwe luwulikika olutwale ku radio nze bwe najjayo oluyimba nayinamu akasente kange 13 kuba erugazi tewaali wala nnyo 13 natambuza ebigere nentuuka mu tawuni nenninya taxi nalutwalira maama nemugamba maama oluyimba luuluno nze ate saalutwala eri naŋŋamba ofuse muyimbi nti ye nali manyo nnimba maama byaddala nemugamba naluteeka mu CD mugundi mu DVD oluyimba ne luzannya nagamba Giovanni gwayimba ano oba onnimba maama nemugamba sikulimba kati mukulu yankubira essimu oliwa Giovanni nagamba oleeta oluyimba biki nemugamba mukulu ndi mukujja okuva ku makujja paka zino saa ziwezeemu ojja nemugamba ndi mukujja just lwakuba nti nasoose wakati nemubulira nti nasoose wa maama mutwere oluyimba nangamba kale najjako essimu nendowooza munyiizizza kati ye kyeyakola n'atuma omuntu omulala najjayo oluyimba ne baluteeka ku TVs ku radio stations ez'enjawulo munaye tuba tuli awo ku makya okyali wa maama Lugazi mama bamugamba oluyimba lwe tuwulidde ku radio emu baŋŋambye nti mutabaniwo puliddeko Giovanni Luzinda nze nange sinakiwulira mba ndi awo maama ataddeko radio endala ng'oluyimba tesirwera oluyitamu
nga bayogera Jovan Luzinda okuva mu The New Eagles biki bikyaka mwana mpya nnyo ha mama yasanyuka nenga mama bwe nali nakatuusa oluyimba yampa yaŋŋamba Jovan oluyimba osigenda twalwa bwerere nze nduguze 15,000 n'alusasula nga nakaluleeta n'alyoka aluwuliriza bana oluyimba lwakuba obulamu butandikira okyuka mpaka leero abalabi baffe abalungi awo nno we tuli oluyimba ne lukuba era teyadda mabega omwami ono kwegamba n'avaayo n'atutumuka okutuuka olwaleero we tumulaba naye nno munnange byogerwa era muzze mubiwulira tuyinza okuba nga tutunula nti yajja n'ayaka naye munnaye ebirayika tebyali byangu nga yetuzze tubiwulira era nga bwe mumanyi obulamu tebutera kuba bwangu avudde mu struggle ziri ez'okwoza emmotoka actually okuva eri mu wino ku ndiboota bamubbye bamufeze azze mu mmotoka ayiseewo awo azzeeyo agenzeeko mu kukola enguudo ayiseewo ate laba atuuse mu kuyimba tebitera kuba byangu nga bulijjo era nga we mubimanyi wali wano tubuulira Jovan omaze okukuba hiiti eno eyiseemu wali osuubira birungi byokka oba walowooza nti kati omaze obulamu buwedde yes kuba eyo hiiti we yajja twalinanga endowooza egamba nti bw'okuba hiiti ogaggawala kituufu ogaggawalira waawo wennyini ebyaddala nakuba hiiti nenkuba n'endala nenkuba n'oluyimba olulala nga obulamu tebunnaba kubeera nga bwe nali ndowooza nti bw'okuba hiiti ozimba ennyumba bw'okuba hiiti ogula emmotoka bw'okuba hiiti obulamu bukyuka n'oba n'omubiri ogunyirira nze munnaye saabiraba nti nakuba hiiti naye nasigala nga bwe nali neŋŋamba hiiti esente bagenda waliwo we ziva ne zijja ne ziyiika kyabula saakirabako naye munenga omanyi omuntu ng'okoze bijja mpola ate oluusi sente teziva awo kuba olowooza ziyita ate mu kirala bwe kityo so nabeerawo neŋŋuma mu mbeera nga bwe nali ndi luli ng'emmere otetenkanye ne bwe nalina hiiti bwe kyali oba okitegeera naye ng'ate kikulimitinga okubeera nti tolya mmere ya 10 nga bwe wali ogirya anti olwo ofuuse sita kimu ekyanyambako nti nafunanga zino sente ze banfuuwa ku show nga ze zinyamba oluusi ng'era ze zinkuma okubeera nga wendi nga baba tebazikufuuye kitegeeza oba ogenda ku strivinga kuba kibaita starving enkolagana eno nga mutandika okuyimba era nga muyingidde The New Eagles olwo bakuwadde hits enkolagana yali etya mwateesa ku biki ebyo oba gwe tewabifaako gwe kasita bagamba nti olaba mu bulamu tosobola kuwa muzeeyiwo kyakkola omwana ng'oli katugambe nga wakuzibwa kyonna ekibeera kikugirira muzeeyiwo kiba kirina kusigala nga muzeeyiwo ekirina okutambula olw'ensonga munnange nze nali simanyi nti nsobola n'okuddaawo n'ennyimba nenkuba hiiti ensi nentegeera katulakimba ate nteekawo embeera ey'okubeera nti tutule ku meeza kati ate njogere bye njagala ddala ddala mba muntu eyabuulirirwa twawulirako era byogerwa nti waliwo ne contracts ezaabaweebwa ne musayininga okumala ebbanga nga mugenda kuba nga muli under the management eya The New Eagles ekyo kiri buli wamu singa obeera product ya muntu kiri buli wamu whereby ekitaali musango tekiba nk'omusango mu bye mwayogerako mu contract ezo temwalimu kufuna ku ssente nti bw'okuba hiti munnange oluyimba olwo ne lutambula ne bamanya era n'otunda n'ekibiina kyaffe tugenda kuwa bwekiti gwe kyesikugambye kiri kimu nti mu bazungu bw'okuba hiti ereeta obugagga ffe twatunuulira embeera y'abazungu nti bw'okuba hiti ogenda kufuuka wakabi ovuga emmotoka ez'akabi obeere mugagga wano e Uganda we nakubira hiti tewaliwo yadde agula lubaamu oba kitegedde nti bwakubanga hiti era yasigalanga naawe awo still ne leero
ebyo nno munnange gw'omulabi wange ali eyo oli mu kubiwulira bulungi ffe nno twalowoozanga era nawe oyinza okuba nga oli eyo gw'okimanyi nti olukuba hit era Giovanni we yakuba embosera we yakuba mutamiivu nga tumanyi nti akavangata k'ensimbi kamujjudde naye wuuna abituwulira era njagala mubiwulire bulungi okuva ku ye kennyini ng'abitaanya ensonga zino nga zitaanya Giovanni awona nga tuyiseewo njagala tutuule tumanye contract etuuka eggwako orenewinga torenewinga era contract yali ya bbanga ki ekya contract yali ya nendoza waliwo ebintu esaagala nnyo okugendamu naddala ebintu nga bya mu nnyumba ebyomunju biba bya munju tebitotolwa yes so with me sakola contract nti nkola na muntu contract cause Mukulu was my father mundongo still is my father mundongo so saatwala nnyo contract ng'ensonga wabula mwateekawo oluganda olwo nze nganze contract zaaliwo but saakitwala nze mu the New Eagles wakolerayo bbanga ki the New Eagles nakolerayo emyaka ena twagala tutunuulira obulamu bwo ng'ovudde mu the New Eagles kijja ekirowoozo otandika otya okugamba nti kati ewaatata kanveeyo nkuze nange nsobola okwetakulira kati ewaatata kanveeyo nsobola okwetakulira kyajja mu mbeera nti natuuka muzeeyi wange n'afa muzeeyi wange okufa kyalinga Katonda ngamba nti this is the right time okubikkula obwongo bwo otunuulireko sayidi eri ove mu kutunuulira sayidi y'okuliisa n'okunywesa cause omugugu gw'ogenda okwetikka mu maaso awo nkakasa bana abakuliisa buliisa nga bakunywesa olusozi obutamalaako nga weetaaga kikole mu bwangu osobole okubeera ng'otaasa ebiddako kye nagambye wali nti bw'obanga oyagala okubeera ky'oyagala okuba olina okuba nga weefiiriza ebimu tinze nasuula ebirungi byonna oluusi bye nali nina okuba nga nina ebyo nali nina okufuna mu the New Eagles ebbanga nali nina okuba nga mmalayo nali simanyi na birungi ki bye nali nina funayo ebirala kuba nali nfunyeeko ebirungi ebyo bye nali ndabyeko kuba sijagamba nti bye bisinga n'ebyo nali ndabyeko nga oluusi nina trust nti n'ebirala nsobola obifuna naye nali nina okusuula ebirungi ebyo nsobole okutunuulira ate sayidi endala obulamu ogamba nti ova mu the New Eagles olw'okuba nti wali okuze kubanga tukimanyi bulungi wano mu Buganda omwana kasita aviirwako bakadde be kwe bayita okukula era abantu bakuga nti kati okuze bw'otunula bw'otyo kati nkuze yessaawa nsituke mpe wendi ngende ensaawa olubimbi lwange njiye engeri bwe ndulima nsimbemu ebyengeri ate abalabye banaalyako Giovanni taata wamusibula mu bulungi enkolagana yali etyawo nti kati ngenze sijja gamba nti mbubi kuba saayomba saalwana saakola kintu kyonsa saggeyo baki naye navaayo mu mbeera ng'omuntu nti nokeera n'ogamba kati awo siddawo nga ngende nkola ekirala bwe kityo wasiibula Mukulu Lutaya oba management ya the New Eagles wagisiibula nti olw'ensonga ABC kaŋŋende ngezeeko ekirala engeri bwe kyajja mu mbeera nti byonna byonna byajja abruptly kuba ne muzeeyi wange okufa teyaŋŋamba nti nfa nkyoba leero era naye mu kugenda nagenda bugenzi Mukama yamanyi nti bagamba nti ekikonyogo gyokisula gye kikola gyekirandira mu mbeera eyo nali kikonyogo mu kaseera ako nga neetaaga okukyusa obulamu baba batya nga we naagamba Mukulu Lutaya nti ngenze tajja kunzikiriza ayinza obutakuta olwekyo kye yali akulabamu yes maybe ayinza n'okuba nga yali akyalowooza nti okyali muto akyayagala akulere ku laavu Mukulu Lutaya gye yali ampa gye yali alina gye ndi ng'era nali sisobola kumusiibula nga omanyi omuntu nga mwagala akwagala nnyo nga n'okusiibula obusiibuzi nkitya aba okitegeera so nesisobola kubanga nasiibula kuba abantu b'oyagala nze nze omuntu gwe njagala simusiibula mbula bubuzi bwe mbula mu maaso eyo we ndabika
amugamune nagenda bwenti ne bwenti. Awo wenyini wetuli embozi nnyovu ddala ng'omulabi wange omulungi eyakaneegattako ku program My Journey oba olugendo lwange. Leero munene nakuleetedde omuyimbi wo Nakinku Jovan Luzinda olwo nno ng'abamu bamumanyi ng'omuyimbi w'abakyala olw'ennyimba z'endowooza oluusi zaakuba oba endabikayo oba engeri gy'akwatamu abakyala. Eyo yonna twayiseeyo dda olugendo lwazze atubuulira engeri gy'azaaliddwamu gy'akuzeemu wajjava era tutuuse we biwulikika nti yava mu the New Eagles teyasiibula obutakkanya ne bubaawo naye ye atugambye era akubuulidde bulungi nti yayagala atandike obulamu bwe olw'ensonga ya taata yali amaze ova ku maaso ate ng'alina obuvunaanyizibwa kati nga yalina obutuulamu ekyo kyennyini kye kyamuzibula amaaso n'agamba kati let me face the world. Tugenda kubanga agenda kuba atubuulira obulamu without the New Eagles bwali butya butandika butya kiki ekiriwaawo kubanga byogerwa nti ennyimba ezo ndooza mukulu Lutaya yabawandiikiranga ng'avunaanyizibwa ku production ng'avunaanyizibwa ku kuzitambuza zonna gye zaazannyirwa. Obulamu obutaliimu mwami Lutaya kukolera bino byonna bwali butya? Okitaanyiza bulungi. Bwe nava mu the New Eagles ebyaddala I was spoon feeded. I was spoon feeded, yes, by that time. Natuuka mu mbeera nga ndi mu kattu muzeeyi wange yali mukwano gwange nnyo kuba gwe nali ngambulira buli kinyize buli mbeeramu empise n'abeera nga taliiwo nga nina okwenoonya ng'omuntu kyokka the same time abantu bange be nali nzirukirako obw'olumu oba be nali ngamba yadde kale sirina ssente n'olimba lujja agenda ku TV luzanye lujja agenda ku radio luzanye munnange akaseera ako nali si kyabalina naye kye saakola I never got scared saafuna kutya munze abula nayimirira ng'omusajja neŋŋamba nti Luzinda this is the right time to stand bwe budde ofokasinge bw'oba obadde olina nti oba ba girlfriends ke kaseera bakole ki basuule bw'oba olina mpisa mbi z'obadde okola weekubemu ttooki omanye we mbadde mpita obubi we mbadde mpita obulungi otereeze butereeza. Nabeerawo mu mbeera nga ebyaddala ntambulira mu mbeera ey'okutya batya bwe ngenda okubaawo mu nsi neeyizanga ennyimba kuba nze ndi musajja muyiiya ng'omuntu era naye nabeeranga mu the New Eagles nga tuyiiya ffena ne Mukulu Lutaya wamu ne bannange kuba Mukulu Lutaya teyatukotogeranga ngeri gye bayiiyamu luyimba era nayiiyanga natandika okweyiyiza ennyimba era oluyimba lwe nasooka okweyiyiza baluyita wabikola mwana gwe wabikola wakula noola kale wabikola wakula noola buli kimu wakikola bwe kityo bwe nalukola sayina ssente ziro pushing agenda agulu terwaflopinga naye terwagenda eri nnyo nga ziri zemboosera zimutamiivu. Yes. I never said people nti or I never told people nti mvudde mu the New Eagles. Kwasaga nakiwulira nga mbongo bwange. Because I'm a child of the New Eagles and I'll always be a child of Eagles. Up to now? Yeah. Great. Paka leero nti yadde ndi mu South Band but South Band oyo nja muyita muzzukulu wani wa New Eagles. Era nabeerawo neŋŋuma ne mu mbeera ey'ogguma time nvudde mu the New Eagles mukamala abwalita ekizibu ate covid najja obulamu ne bunnuma bwe bwannuma saatya kuba nina nze embeera egamba nti olaba kino kizze waliwo ensonga lwaki kiba kikoze kizze ate kyateri kibi
teri kibi kijjanga kyonna kibi mubaamu ekirungi ekyekwese munda kumbe covid mu kujja bwe yannuma ennyo nalabamu opportunity y'okukola South Band kuba ekyo kirooto nali nkiina kuva dda awo wenyini we tugenda okujja tuwulire South Band waliwo Jovan ebyajja bitambula wano yina kyogenze n'oyogerako n'okuonako nti ekiseera kyatuuka n'omanya nti wembanga mbadde ne ba girlfriends kambate bwembanga mbadde ne kino ekiyinza okummalamu kankite waliwo ebyagambibwa nti wafunako omuntu omu gwe mwali muli naye mu band eya The New Eagles ne mufuna nno munnaye enkwatagana etaali ya bulijjo oba oluusi ekiyinza n'okuba nga kyeyongerayo era ne kituuka ne mu media abantu bonna ne bakitegeera enkolaganayo n'omukyala gwe bayita Grace Khan yali etya kyenja okubagamba ebintu ebyo byaliwo naye ebintu ebyo byali saturated by her whereby tebyaliwo mu mbeera nti twagalana wabula ekyaliwo kyali nti yali ayagala kibeere with me kyokka nga ate the same person yali mukwano gwange gwe nasooka okulaba mu The New Eagles. Wow. Olowooza tewaliwo eno embeera nti abantu basooka kuba ba mikwano ne mwalyoka wajja enkolagana eno ye kyali ayagala era ayagala kibeere mu mbeera nti engeri bwe tubadde ab'omukwano oba tuli ab'omukwano tusobola okukijjaawo ne tukizza awalala. Giovanni nga oli mu kamera muno Grace Khan teyali muntu wo ekyo nja kibagamba emyaka gyonna ku emyaka gye mmaze 8 mu ndongo oba 9 I've been telling you that gwe neyakanneeyungako okiwulidde bulungi era gwazza atugoberera owulidde emboozi eno kubanga omwami ono atugambye nti yalina okweresa bwe baba bakyala asooka abaleke olwo nga taata amaze okufa nga ne The New Eagles agivuddemu atandika obulamu naye ng'obulamu ayagala abuzimbire ku kintu ekiri proper oba ku mulamu omutuufu nti ebirungi byonna ebyali biyinza okubeerawo asooka abyerekereza ate agobe ebinene ebiyinza okujja mu maaso eno akikakasizza ebintu by'omukyala Grace Khan tebyaliyo omukwano gwaliwo era ndowooza ng'abantu abakola wamu kwegamba enkolagana eri gye tubadde tuwulira bulijjo omwami Giovanni Luzinda agambye teyaliiwo awo wennyini wenjagala okuyingiriza allegations ezatambula ez'akaana akawala kano akavaayo ne kakaba nti wakawa olubuto omwana tomulabirira bintu byo ne bitambula nnyo ne bituukako ne ku poliisi y'ekatwe ne bisasamaza abantu kyali kitya ekyo yali gondi yali oba nkiyite batya baali balwanyisa ekigambo South Band obutajja nti baateekawo ebintu nga obira abiringa ebituufu nti nange mwennyini kamwe akoogera natuuka ekiseera ne ŋŋamba oba bituufu ng'ate tewabikola yes gwe tomanyi nti omuntu asobola okukonfrontinga ku kintu nekifaanagana nga kikyo kyennyinawe n'okiraba nga kikyo nakwambaza ekintu kyotali notuuka n'ogamba naye obaddala yenze nenga tesiyogwe nti natuukako nekisa ne ŋŋamba oba nze ndi muzimu nga bwe nvaawo waneeno waliwo omulala oguyimuka ne gugana ne gwegira n'abantu eri nene sikyefaako nnyo okumanya nga kyanyiga mu mbeera nti mu kaseera ako ke kamu nali mbulamu obukungubagira muzeeyi wange nga omanyi ovuddeyo bwako omuzadde nanoonya ekyokola ne kyembula kuba nali nnyimiridde bwomu South Band yongi ekigambo kiri mugundi kitambula mu bantu yakoze biki nze kyessaasuka kulowooza nti kyekyo wabula mukwano we gwe natambulanga naye wano gwe baayitamu okubeera nga buli kyenjogera plan gyemba mplanize nti era ngenda kwogera bwe nti oba ku TV oba bwe kiti ngenda okulaba nga tebenyine be babyogedde okumanya nga Katonda ono nga naayamba omuntu we oba nga yakuleese tasobola kuzzaayo kana naŋŋamba kimuva mu todda mu kunyiga kigambo buli kimu kikole ng'okikola muki mukyama nesonyiwa abantu benali njogera nabo netandika kukola buli kimu nga nkikola bwomu nali ndi awo nga bagamba nti wama nedda tebyaliyo si bituufu oyo Giovanni yatugamba tubikole
olwo guba bijjidde gugenzeemu minisita gugenzeemu police kwa byonna byonna yonze yabitwalayo nnwanirira erinnya lyange baleme obutaliteekako dent munnange ekyaliwo mukama nannyamba munnange kyabeera abula kyesimanyi nti obadde nti yajjako oba teyajjako cause abantu abaali baagala okunkuba bonna buli omu namumanya baali banwana naye olwokuba nti muna ekisimbiddwa mukama omwana w'omuntu tasobola kukyenganga kukikola kye kukijjawo omuwala ono omulabako mugasimbagana nze omwala oyo namulaba olunaku lwajja ku tv lwe namulaba nali simumanyi kitegeeza wali tomulabangako yadde ne mu bivulweyo gye mubeereyo ababawo obunamba teri atuwa namba bagamba mbu enamba bafuwa ne babawo yes, babigaba naye tolina nangeri bw'okubira muntu simu mboli yampadde namba mukubire gomanya abakazi benyinza okulaba olunaku embambaagala naye omanyi nawe abakazi abayinza okwegomba nga baagala bakutuukeko anti kyenkugambye nti abakazi bokka bokka ne weŋŋamba wano kati nengenda bugenzi ku Facebook account yange oba ku messenger yange oba nengenda gwe tomanyi oba nentambula neno bwenti nengenda nenfuluma nengenda wali nkakasa nsobola okubona abakazi abawera n'5000 ebyo nno nannyini bakyala yabyogera si nannyini bakyala mu kubaagala wabula omuyimbi wammwe omuyimbi w'abakyala tuwulidde ebintu bingi mubadde nga mubyogera era nga mubikakasa naye ensuubira olunaku olwaleero omuntu ono engeri gye yaze mu studio zaffe engeri gye tumusanze gyali nga tuli mu programu eno maijani agezezzaako okwanja ensonga eno nga bwe yali ebya Grace Kani tubiwulidde ebyakaana bye mumusibako nti yakakwata yakola bwati byenaagambye tebyaliwo wabula nga ate era ffenna tukimanyi bulungi nti ebintu bino bibeerawo abantu ne bakuteekako ekintu ne bakikwambaza naye nga si kyoli ebyo tubadde tuzze tubiwulira era abasinga bonna they are victims olwekyo ekigenda mu maaso awo wennyini we twagala tutandikire ku kya Sauti Band naye nga sinabakireetamu waliwo ekintu kye bayita cyber bullying mbadde njagala nkubuuzeeko Jovan obaddeko victim wa cyber bullying nga ne bullying nga za bullying oba nga victim kitegeeza nti baali bakubulinzeko ku social media kiki ekyasinga okunyiiza mu byonna bye bakukoze naye nga kiyita ku social media oba emikutu migatta gya bantu ekyo ekyomuwala era kyampisa bubi nnyo kyakuyisa bubi nnyo ndabika nali mu kaseera ko nali sinnabakkula naye bwe nakiraba nenkula nti nali simanyi nti omuntu asobola okera ku makya nakuteekako nakwambaza olugoye nakwambaza engatto nakusiiga lipstick nakutaako buno bugondi obukowekoowe nagamba oluzinda gwe mbadde muyita omusajja mukazi nti aliwa iye mukazi aliwa ogamba ono oluzinda omusajja oyo mukazi kyali kyembaddeko era we baleeteteeka mbu cyber bullying bikyokogera bitakwatagana nawulira nga njagala kibeere oba kitegeera nze saagala muntu atema ku muntu kigambo era ne mu South Band omuntu bwajja nayogera ekigambo ng'akyogera ku munne what I do oli muyita mubazaali abo muga tofaayo bireke nga mulinda nga ze wali nga nono wali ngamba ono no yakwogeddeko kino newembeeramu yes nti we mubeera awantu awali ebigambo abantu abatera okuleeta ebigambo aba tebaagala nkulaakulana nankyuka mu society enkyukakyuka tutunuulira otugambye nti covid yakuyigiriza nnyo era ebimu ku bye wazaala mu covid ye Sauti Band twagala omulabi waffe omulungi amanye Sauti Band yetandika etezaalibwa etya era kiki kyeriko Sauti Band yazaalibwa mu covid mwennyini covid eyo eyasooka bwe yazaalibwa munange ekyaddako kyali kya kugula machines bwe nagula machines olwo kijja mu mbeera nti edda nabeeranga nga njagala mbeeko nange engeri bwe nkolamu legacy ng'omuntu era nga mukulu teyantera omugamba nti nange njagala nkereko ku makya ng'otudde wali
nange ndi waneno nyimba nane nyimbira gwe ngovuga emotoka enene biki nga tubeeramu nga tunyumya ko yali mukwano gwange nyo munange kati bwe nava More Than Eagles nasooka ne ngamba ngenda kubeera nzekka soke nkole naye nga omanyi omwana akulidde mu famire y'abantu abangi kizibu nnyo mugamba nti abantu okubeera n'abantu kibi banga neera omusanga abeera n'abantu kunyumya kuseka yadde aba bamanyi oluusi nti babi lwakuba nti abatamanyi bubi bwabwe paka nga abulozezzaako nasalawo ne ŋŋamba kati ekyokubeera obwomu ndabika sikisobola nga ndaba mbeera board biki ate kyala ndi musajja yagala ennyo okuyamba natandika okugira abaana okumotivatinga abaana okubeera nga abaana babeere wange biki nenga naye olaba nsolobera n'abaana ewaka kwebanga lyange lyonna mbadde nga mbeeranga n'abantu bangi right now at home I have like 30 people bembeera nabo era kyannuma nnyo ebaŋŋamba mbu waganye okulabirira omwana owuwo ko omwana atali yadde kiro ya kawunga atali yadde kota atali yadde a piece of pocho ng'ate waka mbeera n'abantu like 30 people but those 30 people balya ekyenkya balya ekyemisana balya ekyeggulo balya ate kye baagala mu time gye bakyagaliddemu neŋŋamba kale raba bano baŋŋamba ono omwana omu gwaba wange ne mbagamba omwana mumulete mulabeko ye omwana mulabeko bulabi kuba simumanyi n'omuntu ne mbagamba omuwala mumulete naye mulabeko nga ne muwala ngenda okulaba omuwala ku TV simumanyi omwana simumanyi abantu aboogera sibamanyi sibala bonna nga tekuli gwe nali ndabyeko naye ng'ate bo bagaba bakumanyi nnyo baleeta enamba y'essimu tubale tumukubiranga essimu nga n'enamba sigimanyi mbwe yo namba yagikyusa nga bakoze ekintu nga buli kimu kyekyo so oluvannyuma lw'okubeera n'abantu bano bonna ozaala nzaala South Band era nenjiteekawo right now egenda kuleeta omwana bamuyita Bekiba era I think guno omwezi tegujja kuggwako yadde nga ebintu byange mbikwata mpola but what I know mukama nga yembeezi waffe tegujja kuggwako mu time nafunako accident emabega awo mu time awo nga muzeeyi wange tannafa wayita wiiki emu muzeeyi n'afa bwe yafa nga nvudde More Than Eagles buli kimu nkivuddemu nga embeera etabuse nagamba Mukama Katonda nadda ewaka ne mugamba Mukama Katonda nkusaba ondage ekyenina okukola okufuuka ekyenina okukola nsobole okutuukiriza kye weetaaga nkole mu nsi eno erinnya olimpadde nga sirwanye Mukama omponyeza accident nesifunako yadde akabwa akatono ennyo bwe kati kyokka emmotoka yo neggwawo ekitegeeza nti olina omulimu gw'oyagala okuntikka nendabika nze atategese naye nkusaba ontegeke era nkusaba ondage kyenina okukola sobole okubeera mu bwakabaka bwo nga nyimiridde sobole okubeera mu nsi eno nga nange ndi muntu ensigo eyinza okuganyulwamu saamanya bwe kyajja kuba siyinza kugamba ne South Band erinnya nalijjawa siyinza kubuulira abatya we natandika okufuna guts paka leero wendi era leero South Band etambula ekola South Band egulibwa ssente nnyingi ne tugenda ne tukola tuyimba emikolo tukola ebintu bingi we tuli tuyimiridde tuli very good tuli okay ekiraga nti Katonda omulimu gwe yali antuma gwa kuyamba abantu be era gw'olimu gw'okola gwendi mukola era omulimu gwe yali antuma gwa kuleeta regime mpya eya music mu system ya band cause band leero bw'otunuulira tewakyali bandi nnyo ziri awo bagenze bagenda abula tewaliwo ateekawo mukululo okuggyako mukulu teyateekawo omukululo era omukululo gwavaamu ani omuzzukulu South Band wow the story is so interesting neera njagala mbajjukize nti omwami ono Geofrey Luzinda avuddeyo ayogere ezimu ku nsonga ezo obadde weetaaga okumanya
mu lugendo lwe nga bw'alutambudde mu nsi muno era kiki ekimufudde nti akyali waggulu awo nyini we twagala tumanye. Jovan, sauti bandi eno wali ojanjuliddeko muzeeyi n'omugamba nti taata munnange omuzzukulu wuuno? Mbadde sinaba ekyo sijja kwogera false information oba bya bulimba. Enkolagana eri etya? Enkolagana sijja gamba nti nungi oba mbi. Ekyo sijja kyetemako. Lwaki? Nti nze mpaka ne leero siddangako mu the New Eagles. Lwaki? Nti siddangayo olw'ensonga nze ng'omuntu omu oluusi njagala nnyo ŋŋende nga nina kye neetisse. Kiringa nga bw'onaatwala nti taata kuleetedde abaana bo ndeese abaana munnaaye bujje nagenda bye wantumayo najjayo baana n'oleeta abaana ate obamuleetedde abalabirire. Ddala ddala muzeeyi wayinza kutunulira ati. Naye ate omuganda y'omu yagera olugero n'agamba nti nditwala bingi teyatuukaka. Yes, nditwala bingi teyatuukaka ng'ogenze n'akaveera. Abula right now okumutwalira abaana abatalina yadde akaveera oluusi mba ndowooza oba ofaanaganyeeko n'ekyana kye bakomezzaawo nga kyalwadde siriimu nga kyekintu kyokka kyekireese waka. Naye nga wandyagadde okuddayo n'akaveera. Kyempulira kyenjagala. Weewaawo ebyo byennyini mubiwulidde kuva wa mwami Jovan Luzinda. Nga tunaatera okutuuka ku nkomerero ya programu yaffe, waliwo ebibuuzo bye njagala okumubuuza kubanga ono muyimbi naye ate be bamu ku bantu abatunula mu ggwanga muno be tutunuulira nti nabo balina ensonga ezimu ze basobola okutuwabulamu nga bwe bali nti ddoboozi ly'abantu balina ebintu ebimu nga bwe babikoonako munnange. Awo nno oyinza okugamba nti kumbe naye akiwulira era alinako kyakimanyiiko. Jovan Luzinda, entalo eziri mu bayimbi nze nganze wemba nkugoberera sirabye nnyo ntalo zibaddewo ng'ozirimu. Naye era tulaba abayimbi abato n'abayimbi bano be mwasangawo mu industry kwegamba ng'entalo zifuuse entalo. Kiki ekiviirako entalo zino? Ekisooka abamu abayimbi bakola entalo bawakula entalo ku bannaabwe mu mbeera ey'okwagala okukuza amannya gaabwe. Nga kye twandiise stand? Zeezo bakiyita nze nja kukozesa ekigambo nga ki popularity. Cause a stunt eyo gikola nga mwenna mulimba. Naye kino eba ki popularity nga bonaagamba nti njagala Luzinda ono gwe mba mpitirako. Nojja n'onkuba oluyi. Bw'onkuba oluyi nenkubuza onkubidde ki kati nga wateze edda kamera zo wali. Olutalo lwabadde wali kati nga mwe mutandika olutalo lwabadde wali gundi amukubye after twabataasizaawo kuba waabaawo n'anaataasa. Okitegeera ti ono bwakuba oluyi olina okureactinga. Kwegamba ebeera nga firimu. Yes, katono ng'ayingiramu. Onkubidde ki? Emabegakaawo twalabye nga Gravity avuddeyo n'anyiiga olw'okuba nga omuyimbi Chameleone teyamuwa teyamukubira ndowooza teyamulangira bulungi kivulu kye kyeyateeka erugogo n'akolima ebigambo bingi nebyogerwa era ne tubiraba ne bitambula era ne tulaba nti ate Chameleone bwe yategeka ggwanga mujje ate ekivulu ne kituuka enkuba n'etwala siteegi oba kibuyaga. Gravity n'avaayo ne yeewaanira n'asanyuka nnyo. Tugambe nti yono ki popularity gw'oyogerako oba ekyo oyinza kyogerako ki? Kati ekya Gravity ne Chameleone ndowooza ebyo kiringa bw'onaagamba nti sikwagala wantama naye ojja kulaba ekinaakutuukako oba okkirira wali wansi n'okola kino ofuna accident n'omenyeko okugulu obwongo bwonna bukuddusaza wani kwonagambye nti sikwagala. Yes, wantama ojja kulaba ekinaakutuukako oluusi nga n'akugambye si byabadde akola ki si byabadde ategeeza. Yes, tugambe nti kuyinza okuba nga kwali kwogera mu bwogezi bwa Gravity. Yes, oyo bayita ekijja ebijja babita batya ebigwa tebiraze. Oba kitegedde? Kitegeera. Kati nze kyo nno saakitwala nnyo nga nsonga naddala ffe abantu nina ekigambo kyentera okugamba nti nze
abantu awali abantu abangi nze sisimbawo lwaki awo waliwo bangi kyenneebuuza mu bufu bwe bumu era tulaba nti concert eno we yamaze n'ebeerayo nga 24 yagwanga mujje awo wennyini waliwo empisa emu kati ssaawa zino eri mu kutambula eyalabiddwako nga kamiliyoni ne munne oba muganda we gwe bayita wizo nga bayina enkola oba empisa etali ya bugunjufu gye bayoleseza ku stage bitambula abaana bali mu kubiraba kyokka ate nga mu ngeri y'emu ekisiyaga kifuuse ekisiyaga naye ate bo ne bavayo openly ne babeera nga beenywegera ku stage ate musajja na musajja ate baluganda kino ng'omuyimbi w'eggwanga okyogerako ki nga bayimbi banno be bali mu kikola ekisookera ddala ffe tuli basomesa abayimbi katonda yatuwa amafuta ago okubeera nga ensi eno tetwonoona nnyonoone tuluŋŋamya nnuŋŋamye mu mbeera eyo gitereeza oba oyiseewo olina kuba ng'otereeza yadde ng'abamu mu bonna ffenna tetubeera baana ba katonda olaba n'omu ku baana ba katonda oba malayika ya katonda sitaani yabula kulinnya katonda mukama mukuba luyi kitegeeza ne mu bayimbi mubaamu abayimbi abeefaananyiriza bwe batyo abayimbi abamu sijja kukitya kukyogerako oba kyo baki abayimbi abamu batunuulira nnyo ssente kamera asobola okuba nga talya bisiyaga naye ng'alina atunda kintu kyabali olw'ensonga abasiyazi balina ssente nnyingi babateekamu ssente yes nga tabirya nga naye awo wafuna ssente ze nga bw'ajja ku stage n'akikola ne muganda we nga ssente zituuka ku akawunti yes lwakuba kiri disgusting and the good thing nawuliddeko oba mukulu president nga yayisiza etteeka liri signed nze awo mu bonna bye yabadde alina n'okusooka okukwata be bantu abo oli musomesa ensi etunuulira gwe ffe tukuze tulaba mukulu kamiliyoni abala leero mulaba akuta empisa ze bajja eri ebwe bunaayira mu bazungu azireese alaga abaana kino kye tulina okukola tulina kwenywegera omwana bw'ava mu kwenywegera oluza kikyazzaako nze n'omukazi omusajja obusajja okunkwata obukwasi bwati anti nkubuza onkwatira ki kibako ebibuzo bingi olaba tosobola kunywegera ano nyinza okukuba eŋŋuumi awo wennyini Giovanni ali mu kwebuuza ddala omusajja ku musajja okwekwata bw'atyo ddala kiki ekiba kiddako ekyo nno naawe ali eyatudde naawe osobola okitunulamu n'ogamba ddala kiki ekyabadde kigenda mu maaso era kiki ekiyinza okuddako nga tetubiwulira era biri mu kwogerwa era bitambudde ensi yonna nga tetunulidde Uganda yokka ebintu bino gyebiri biri mu baana abato biri mu bavubuka biri mu bantu abakulu n'olwekyo gwe omulungi wange ali eyatudde beera cautious nnyo eri omwana wo eri abantu bo omanye eddala ebintu bino gyebiri naye bw'oba ng'olina eddoboozi nga Luzinda bw'atugambye yakugambiddewo tabiwagira kubanga omanye ekiyinza okuddako awo wennyini Giovanni Luzinda njagala nkubuuza ekibuuzo mu industry eno eya music ani gw'oyinza okulabirako gwe weegomba n'ogaa nti omuyimbi oyo nze mu njagala ompeeyo omusajja omu n'omukazi omu ebbanga lyonna mbadde nga neegomba Bobi Wine ebbanga lyonna era kizibu okuba nga sina ennyimba za Bobi Wine zonna nzimanyi kuva wasooka paka wasembayo era zikoze nnyo motivation mu bulamu bwange mpaka leero gwe neegomba abakyala neegomba simwegomba naye okumulabirako ndowooza Juliana Kanyomozi nti Juliana simulabangako nga yambadde oba biyimpi nnyo yes simulabangako nga baleseyo egundi story yadde okulira story nti Juliana yakoze ekintu maama nga kitendebwa kitiisa Juliana ye muntu abadde nga takola nko ki popularity nga bw'onaasanga kamiliyoni tamala kukola kabadi bintu bye kutambula yes ne leero kame nasobola okuba nga ali mu stand nga yagala ensi emwogereko olw'ensonga kyekiriwo nga ye yapointinze awo naye newe ba stand banayo okunuuna ekyo bakita kunuuna nno omukulu Luzinda ayinza obutatujjayo kubanga mu butuufu kyewuunyisa nnyo era kyasigadde okunuuna musajja muno
newe bapeke sikube emimwa nenjijjamu amannyo leka naawe ebyo byonna obisanga wano mu program yo My Journey. okitegeera Lwaki? olaba kifaanaganako nga kati baithe ndooza n'ensi egudde eddalu waliwo omusajja waliwo munnange mukwano gwange muganda wange nsonyi okukyogerawo waneeno nze kankyeyogerere ndaba walulimba lwe nayimba mbu ninakukyakala nze ensi tejja kunyiga sekiriba kyattaka mpaawo atali kyambala buli kyawebuti nga nange mumbisa okufa olwo ng'abaagalwa abalumwa nga nsirise nga nze gwe balumwa ndi wali nga sinyega singa nali nnyinza nandisasudde ne sifa kuba nina ssente okitegeera ne nkugamba nti waliwo abantu abalinze mala okufa bakole ki nze sigenda kulinda kufa okwogera ebituufu sijja kutya kamiliyoni sijja kutya ani sijja kutya muntu yenna ku kyebisiyaga lwaki ebintu bino tobiwagira kubanga ate bivaamu akasente nze ndowooza naawe oli mukola nnyo kulaba nti ofuna akasente nze sente ezo zindeke kino nkyogera ne ku tv nze nawaliba mwana wange ng'abikoze newe ndiba mufu nja kudda mutuge bali kusiba ng'ate ndi mufu omuzimu nanti bagusiba wa muganda wange kakati lwaki nyimbye kali akayimba ndaba okuswala okungi tukyali mu byabisiyaga tulaba taata wansamba Christ omugenzi alwanira bintu bya mwana we notunuulira entegeera y'abantu nga mukama nsonyi okuvuma kitange simuvumye naye twogera ku ntegeera omwana yalwanira ebintu byonna mukazi we taata amuguddeko kiyifuyifu ali ku bamuyita Nyazaalasi jani oyo abeerani mukamwana oba muzeyagala funisa mukamwana lubuto awo wenyini wenkubuuliza Jovan Luzinda gweolinayo mukamwana ate nze omwana omuto nsobola okuba ne mukamwana olinayo gwe twandiyise omukamwana omukyala atokosa ettooka ewaka nkyamunoonya era tuyinza okuva ano nga tugenda mu kyaki awo wenyini wetuli mukwano gwange emboozi eno teggwako ebadde nnyuvu nnyo naye ng'era tuli mu mwezi guno ogw'abakyala njagala wadde nga Jovan Luzinda mwami njagala obeeko ebigambo by'oba oyogerako eri omukyala ali eyewaka akulaba abamu baganiddwa okukola ku mulembe guno abalala babazaddemu abaana ne mubasuula ate nga abamu ku abo babeera ba artists era babeera bayimbi ne bazaala mu baana b'abandi abaana ne babasuula eyo kwegamba beerako ebigambo by'oyinza okwogerako n'omukyala ali eyakulaba ekisookera ddala ku kyaba artists bambi nabo tobanenya oluusi abeera tayagadde kuzaala mwana oyo amusuule oba oli awo naye waliwo ebintu ebigwa tebiraze oli naafuna olubuto oba omuwala najja nga azze kwetega ekyo bakitukola nnyo najja nga azze kwetega n'atabeera mubi naaba nga talabise bubi oga naye mwalona neesibyeko nnyo katugire tulabe naye munnaye gye mugenda eyo munnaye kwenywegera izalawudi waba mukazi munnaye mwegize buli kimu kikoze mukama kyekyo webale omwana takugamba nga agenda akola ki azaala mwana wazaala omwana nga yeekweka bwe yeekweka akubira simu nono nze gwolaba nazaala okitegeera so kuba artists abo mbawolerezaamu kakatono kuba nange ndi artist nange neewolereza bwe tudda ku kyabawala oba abakyala bambi leka tusooke tulowooze nnyo eri obulamu bwaffe leka tulowooze nnyo eri wa gye tudda gye tulaga oyinza okuba oyagadde okubeera n'omuyimbi oyo oba n'omuntu yenna ani omusajja omugagga omweteze mbu omuzaalemu omwana omugagga gwe weetega gw'omanyi ayimiriddewa sente ze zoweegomba azisaddaakira oba oyagadde omuntu kale omuvubuka muto mulungi totunuulidde sente ze negoloza ayimiridde atya tutunuulire nnyo siriimu
ne sirimu tetumutunuulira nnyo kuba sirimu asobola okuluma ng'olina omukisa n'omuwonya oluusi tawona naye osobola obeerawo naye watyawo n'aba oli gwe omuntu gwe wegasse naye ekisiraani abaana abato baagadde kye bayita abasajja abalina essente naye nga batunuulidde ekintu kimu bo batunuulidde ssente atunuulidde muvugako mu kamotoka ne yeerabira nti agenda kukozesa ekinene nnyo emyezi egyo nga bamuvuga mu kamotoka bamuweerezaayo pocket money leero eno Uganda yensi mw'osanga abawala ng'akwata iPhone maasa 3 oba 4 iPhone 13 14 ku myaka 16 17 18 naye gaba 3 gwe watuuse okukwata iPhone 13 okola mu dduuka ki eryo liryo naye n'osanga oli mwana muto mbu nkwata iPhone 13 n'obulaba nga buli ku TikTok ne butamanya nti bw'otafuna sirimu bakuteekamu ekisiraani ofuuka mmere y'abagagga oba ofuuka mukozi eri abagagga gwe buli kyokola mu bulamu omukisa gwo oli aba agututte kuba jjukira ebintu bisiraani birogologo bitambulira nnyo mu kweyambula gwe manya buli lwokola bw'oti amagulu go omuwala oba omulenzi mwabagala abakazi abakulu n'abagala abasajja abakulu n'abavubuka abo balungi abeetega abo ab'obunyama manya ekintu kimu ovuddewo n'ekisiraani bw'otavawo na kisiraani ovuddewo n'esiriimu two things mumanye buli kirungi kitambula n'ekibi ate ekibi kiyinza okuba ekinene ennyo eky'emyaka bulamu bwo bonna tunuulira abaana bonna abaziba baawo ogenda n'omulaba abanne ng'omuwala yali wakabi nga mukwana nako oluusi naye nga yina yeefula wakabi n'oddamu musanga emyaka 3 nga takyafaananika ng'ate akwagala nnyo nogane omwala ono kiki naye tokyasobola kukola ki kusembera waali so baganda bange mbasaba mbeere keen n'obulamu bwammwe kyokka oluusi kyenyinza okubagamba kuba we tudda maaso awo wagenda kuba wakambwe nnyo mugenda kutuuka maaso awo we mutwetaagira we mwagalira tubeere nammwe bambi nga temukyasobola obulamu mwabwonoona awo wennyini mukwano gwange njagala okukwebaza ggwe abadde yeekuumidde ku ABS TV mu programu y'eŋŋanzi My Journey nange omuweereza wo Melissa Mayanja obiwulidde leero mbadde n'omwami Jovan Luzinda ng'ononno muyimbi era nga atubulidde n'otubulira nti yazaalayo omwana gwe bayita Sauti band ekola ku mikolo ekoze ennyumba ez'enjawulo ate nga alina n'abaana abamu bagenda okuleeta eyo nno nze njiraba nga achievement ey'amaanyi era nga njagala okwebaza mwami Lutaya eyo Geofrey Lutaya nti wasobola okuteekawo n'obumbo n'oteekawo omwana asituse ate naawe n'akuyigirako era n'akoppa kyennyini kye wamuteekamu nkwebaza nnyo ne mami Irene yonna gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala njagala nkomekereze programu eno nga nkugamba nti byonna by'owulidde beera mu kyoyiga omukyala ali eyo omwami ali eyo omwana ali eyo ba artists ba celebrities ebintu bino ffenna bituzinzeeko waliwo buli omu kyaba asobola okufunamu era kyayizeemu njagala okwebaza weebale kutambula nange essaawa zibeera 10 paka ssaawa 11 mu programu yo My Journey wano ku ABS TV wokka tusisinkane ku mulungi oguddako mubeere bulungi mwelaba